CDF yawomyemu n'omutwe kunonya Eddie Mutwe paka we yamukwata nagamba namukutte. Amaje is not an arresting body. The reason as why we separate the work of the army plus the one of the police nti amaje its work is to guard the nation from external aggression. Bana abantu babajjo kutulumba. The work of the police is to keep law and order. Munda. Bali bewewe. Era in fact police ezisinga bya isanga zina migo batuni. Kweje misango jiba handleable. Nti osobola okukwata omunyazi wa kasimu n'omutwala ne kati wosanga omuntu nti abbi essimu ne bajje ne bakuba n'amasasi ne bakuleetera kabangali namba ne bakuba n'amasasi kati waliwo sole badde running awe kasubi akabala ka power king awo bajje ne bakuba abantu amasasi nga bagoba mu byo basimu ne bakuba ne gakwata n'abalala abatabiriimu bamutwala nsimanyi yabbi essimu bavudde nansa najja nga adduka ne bajje ne bamugoberera paka ku ka power king n'ayingira ne bajje ne bakuba amasasi mu bantu bakwata mu biwa simu agwenga welituse ne amasasi ne gakwata n'abalala abatabiriimu bamukuba esasi mu kugulu nagwa ku ttaka ne bamwongera amasasi bamaze omudisablinga kuba bagamba lisikale wabadduka you can disable him bokugulu mukuba omupiira gwabike naye bamaze omukuba omupiira agudde ali ku ttaka ate ne bamusindirira n'agajambudde kati afande Muhozi nze kwata ababbi omusolo bakola byonna byokoze Eddie Mutwe ne baani ne mumanyi gw'obusajja awo ensejja kuba mu ngalo akwate bano abatwala 10 ekyalikoze enguudo sente z'abantu abanaku be musolozaamu ssente ne batafuna services nagenda mu ddwaliro nga terina ddagala okitegeera n'agenda amasomero manyi kati ekisinga okutwala ssente y'omunkuseere kuweerera mwana kumujjanjaba okitegeera enguudo embi mwe bafiira omuntu afa naye nga teyandifudde kati buyo sudiru mutabani we yafudde naye nga teyandifudde oluguudo lwa supiidi mulugudde nti abantu mudduke muzeeyabye nomala noluteekamu akattiro nti omuntu eri gyafubutuka talabayo okitegeera agenda okutuuka wano waatuuka abyekanga bwekanzi ne waaba asiba atya emotoka esigala ejja newa ne buleeke ezikwata zitya esigala ejja musudiru mukwano gwo soko kwate engineer ali awo kwati gwanga lifiiriddwa omukulu CDF soko kwate oyo tata wasiba avuma Amini was an idiot, Amini was a swine naye ffe tujja kukuwa ku kyawa Amini kuba bye yakola tubimanyi kati oyo abatasula oyo engineer ali ku luguudo abatasula gutotya musiga nsimbi gumanyi sojitu singa akaira ku mate najja sendeze mu Uganda omanyi Uganda weyinza okkalira nagandi kati nvuddemu mu Uganda kati buli otobeera ne system wetu mu Uganda ensi buli ensolo naku lwerisalawo negamba nti kati enough is enough ensi egenda bba mu kati aba tugenda bba mu kati abaga ffe nasalumanya ne naalumanya nti abantu bajja kutuuka kati vikujja kubeera oli wano omwana ajjiba nga bazze kutwala kamera bazze kutwala gano mataala yazeegomba dda kamera kati afunye waalira mu kavuyo misanatuku gwe tolina nakyo obimanyiiko oli saalumanya naye lunaku lwayiriba lukedde kati ojjukira ku lunaku lwa kabaka 29 olwokutwa kabaka yabamuga nogende Bugerere abantu bangi balira mu kavuyo kati kwegamba tetwagala nsi yaffe etuukaawo mwe abalina amaanyi n'obuyinza obuyinza butuma kuba kati nawe Muhozi ng'ebintu byatabanguse tolina gy'ogenda kuddukira nnyo kiri awera ng'emazima era watuuka era ajja kuba munkuseere tunuli abaana ba Gaddafi genda obasomeka abaana ba Gaddafi abasigalawo mukazi wanoonya na musajja amuwasa mulala mukazi wa Gaddafi naye kati Sovereign Kayindo Tafiri ayinza okuba naye alabanga obudde bwe buweddeko ayagala waaba wakirira akirye ne bino bye baleeta kuba kati buvunanyizibwa bwabwe okuba nti bye babireeta nabo batuuka ne bagamba mutuufu kitwalwanirira tete twakifuna kyakyuka twalwanirira kirala nnyo ebintu ebiriwo kati Amini ne bamukubira esimu namugamba komawo gy'olabi ate aseka busesi afuuka opposition okitegeera Amini noboti namala bafuna omukisa ne badda bafuuka ba opposition kubiriwo nagamba bino byebiriwo okitegeera Museveni yennyini akugamba yali alwanyisa Amini ng'agamba Amini yali alwanyisa yagamba Amini yali kalekaleko ngatta naye nga batta bano abayivu abasomye ne bafuna ku magezi ag'okusobola okurunning ensi naye ate obote ate n'abaana abato ate n'abalimi ate n'abankuseere kati njawulo ki bonna batta kale kati gwogasse bonna wamu otta abankuseere otta abalimi n'abasomye nabo Sovereign ayinza okuba kati agamba I'm going but you are soon following me agamba muzeeyi ko alaba naye akaddiye
Okira waliwo nature wetu kanga tekyakusobozesa kweyongereyo ne wobu oyagala nnyo ng'emyaka jo gikutemye wanunga kati okeesa lukyanga nkoko ya mutamiivu wobucha kumacha nga tewafunye kirwadde kyonna tewafunyemu stroke tewafunyemu masopulu kwekuwatira mu buliri webaza Katonda kati gwe Vicky olishuwa ku bulamu bunti enkyanga mpozi bine bya bulijjo accident bajje bakwate bakuba amasasi ekintu kiveri kikuba omutwe naye health wise can kuchaziza even social wise city safe at all nkwanirizaako buterevu yona gyosinzidde okubeera ng'otulaba okwosaako okuba ng'otuliriza bitundu ebikolegwa nga Uganda nebweru waalyo kumirira n'ejjenjalo yona gye musinzire okubeera nga mukakalabiza ekyo kye mukola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala era kyekisinga omukutu baguyita Vicky exclusive nze Vicky mbeerawo nnyo okuweereza ensonga nga bwe zitambula kwebyo ebibeera bigenda maaso mu ggwanga ate oba oliawo n'okusukkawo video nkusaba ogimpereka like kijambeko okubanga edduka ku misinde gy'amaanyi information etuuke kwoyo ayagala okugiraba n'okugiwuliriza mukadde tukusaba mbutongole otwegatteko ng'osubscribinga ku mukutu information ojja gifunanga mu kaseera kennyini buli we tuteerayo video notification ojja kubanga ogifuna mbakulisayo mwenna gye mubadde olwaleero gye mutambulidde era ne twebaza Mukama abakomezaawo oba ati abakuumiddeawo we muli okwesinziira ku budde n'ekifo wawooli olwaleero Eddie Mutwe aleeteddwa mu kkooti e Masaka era omulamuzi Abdallah Kaizi bwatyo nabanga amusomera emisango mukaaga bweddu emisango egyo mukaaga kwe kuli n'ogusinga okubeera omwatiikirivu ogw'okuba bannamawulire ng'omusango ogwo gwazibwa mwaka guwedde almost mu wayiseewo akaseera akagenda okunukiriza mwaka omulala nina Julius Caesar Kyabeeyi omunkuseere okusobola okutemeratemera ebibadde mu kkooti e Masaka ate oba oliawo nabiki byosubiddwa osibye otyeyo bulungi musibye muti abalabi ba Vicky exclusive yes tubatumiddeko era tubeebaza okubanga muli ku mukutu guno essaawa zino okumanya ebifa mu ggwanga mwenna abali bunaayira ebweru wa Uganda US UK Canada abaana abali mu UAE mwenna tubatumiddeko mwebale kyemukola kya ttendo okubanga mulaba videos zaffe n'okuzilaikinga weewaawo kikukolera naffe kale ensonga za Eddie Mutwe ze tuliko olunaku olutambulidde ne lutuukidde okuziba nga finally General Muhoozi Kayine Rugaba CDF w'eggwanga eyavaayo ne yeewaana nga bw'alina Eddie Mutwe amusomesa Lunyankole n'okumusalako ekirevu okumufuula smart abadde amaze okuba nti amutadde abasajja abatabadde mu uniform ez'ebyambalo by'eggwanga be bamutadde be bamuleesaawo ku kooti naye ng'embeera gy'alimu ogirabye otya omusajja abadde mukosefu talina maanyi tasobola nakwetambuza ye ng'omuntu bawanirira muwanirire ekyo kikolwa kibi nnyo ekyokuba nga tukyatimu embeera etulugunya abasibe sina basibe ba suspect ati kumumukutte nga suspect mwamukwatira ku musango ki okitegeera tebagutugamba nga bulijjo oba twalaba omukulu CDF ng'avaayo yeewaana nga wamuyina era ng'agamba Bobby yaddako okitegeera yali asuubiza otuwa ekirabo kya Labour Day yali Labour Day tubadde mu Labour Day yali first yali Labour Day nagamba bagenda kutemako Besigye omutwe ku Labour Day olunaku ne luyitawo kati ne bakutte bakwata Eddie Mutwe abaana tebali violent by the way omukulu CDF bino ebintu oba ogamba nti kati Eddie Mutwe emisango gye muvunaana gya mwaka guwedde mu mwezi gwati gwa kutaano mbu babba bannamawulire ne babakuba abaana bali past that olaba tebasobola bikola luli nga bakyali bankuseere tebasobola tebikola kati kwanza nalaba Eddie Mutwe kuva mu 2008 yalina library awo nalinga ku Majesty nga tunda film nga Junior ali ku level ya waggulu nga nfe tuli ku level ya wansi kati nga Eddie ali mukali akazimba akaddako yalina mu saloon ne ka library naye nga gye wange na refilling cartridges nga ne printers zikanika nga gayi mukakamu that was 2008 myaka mingi emabega kati ba transforming tebakyasobola kuba nti ate bakola bimbagamba nene mbateeka mu makomera gwe ne weewaana nti ali wansi mu basement yange ayiga Lunyankole mu 1887 waliwo omwami yali nabyabufuzi era nga munnabyafayo era nga ffe bamuyita Lord Acton yawandika piece nga giwandiikira Bishop Creighton ow'Ebungereza nga mugamba power corrupts
but absolute power corrupts absolutely. Osobola okuba n'amaanyi. Amaanyi gajjirako ebintu bingi, gisobola okutuma okukola ebintu bingi ebyekisiru, ebituufu, ebikyamu, kitegeera. Naye amaanyi agasukkiridde we gaba gasaanawo, gasaanirawo ddala. It corrupts absolutely. Gataddamu kukulabwako. Toddamu kubaawo. Kati woba olina amaanyi CDF wandibadde alisobera ekyokulabirako ekirungi eri ensi yaffe. Amaanyi g'okozesa okukwata ba Edimuntu n'obakuba emiggo n'obateeka mu zi safe houses mu basement n'obasalako ebirevu, okitegeera. Agamaanyi osobola gakozesa okukwata abantu ababbye eggwanga lino. Tulina baminisita ababbye eddagala mu malwaliro, tulina ababbye ssente z'omusolo n'okwatayo omu n'omuteeka mu basement nayiga olunyankole. Kifuba. Okitegeera. Awo ensi ejja kwagala nnyo. Ogezezaako okuteekawo embeera nti naawe oyagala obeere influential mu ggwanga lino. Naye ate okikolera ku bantu abakyamu. Ntegerekeka. Nti singa CDF waffe omulungi atukwatirayo ababbye ssente za gavumenti. Kati twalina Mawanda gwe bali bakutte ate ye na pleading bamute. N'omukola byokoze Edimutwe. Okitegeera. Eggwanga liba kusaidiyo. Eggwanga lijja kuba kusaidiyo. Omusajja y'omu Lord Acton akugamba all great men are bad men. Abasajja bonna ab'amaanyi basajja babi. Kati salawo ogenda kubeera mubi ku side ki? Ng'otulugunya bannansi oba ng'okola ebyo abantu ate bye baagala. Newankubadde oli mubi naye ng'okola abalala bye baagala. Kati bagamba Amini yali mubi naye majority of Ugandans bajja kugamba Amini yali musajja mulungi. Ko yakola ebyo abantu bye bali baagala yadde mugamba yali mubi. Okoze oluguudo gaddibengalye ani yalukoze. Nti Vicky yabadde engineer. Wingo basime yiyo. Kiwe engineer omulala ddako ku oluguudo mandate okole ekirungi. All great men are bad men. Bwoba yalukuba wakabi oyina okubeera owetabwera omusajja omubi. Naye ebibingo obikola kwani kukuuma nsi yo n'abantu bo oba kutulugunya abantu bo abali mu nsi yo. Okitegeera. Kati kukali akabuuza aka power corrupts but absolute power corrupts absolutely. Tulaba family ya Saddam. Bakola ebintu bingi mu nsi ya Iraq omwo. Naye abaana be Saddam Ude waliwo Hussein bafa olunaku lwe lumu nga Abamerika basazeeko ennyumba mu bali beekukumye nga beekwese amasasi ne ganyoka okumala essaawa 4 nga bano in fact bali bazena bakwata bukwasi basalenda linge babakwate bano ne bateekawo resistance ne balwana ne babatta ne family nayo naji yagenda mwalabayo tudda wano mu Libya okitegeera family ya mwami Gaddafi yonna kati yasigaza wabano bali babiri basatu naye abasinga basaasaana oli yadduka eri ali mu nsi ndala ono ali mu nsi ndala kwegamba absolute power corrupts absolutely. Bwebugwawo bugwerawo ddala. Kati wandibadde osobola okuba kati mweje emyaka gy'otuuseemu experience gy'olina eggwanga likutaddemu ssente n'ogenda n'otendekebwa n'ofuna obukugu obw'enjawulo wandibadde oyamba ku muzeeyi wo nti kuba nga kale ku keeping on legacy ye ng'avuddewo kuba kyabuntu ajja kutuuka aveewo. Okitegeera gwe legacy ogenda gikuuma oti eya famire eya muzeeyi wo byakoze Museveni alina byakoze ebirungi weebiri tetujja kugamba nti abadde bad all the time alina byakoze professionalizes amagye abakyala yabajja emmanju bingi byakoze naye kati gwe mutabani atunuuliddwa Crown Prince mu nsonga eno Crown Prince omulangira alindiridde entebe ogenda kuuma oti ebya kitaawo ng'abantu abagezaako okuteeka eggwanga lino mu shape tuddewo tutambulire ku nnono okuba Uganda ogiddamu giteeza gyetwalira emyaka mingi yadde ffe abaliwo n'abaliwo abagezaako okukola bakikola mu bigambo naye ate mwe abalina obuyinza n'ebikolwa musobola okiteekesa mu nkola. Kati wewe ngosobola okukwata Edimutwe ne mumutulugunya ne mumukuba najja nga li beyond recognition nga buli omu akiraba embeera gy'abaddemu ebadde yakutokyalingibwa kiba kikolwa kibi ate n'omala ne weewaana kibanga kukwata mukazi n'omusiba emiguwa n'omukuba n'ogamba nze ndi w'amaanyi ng'ate omusibye kati bino byemuteekako simanya mu musanze n'amasasi eyo nkola nkadde ensi yavaawo. Bwe tutunuulira akaseera ke bakwatiddemu Edimutwe wiiki ewedde wiiki namba nga bamulina n'embeera gy'ajjiddemu mu kkooti olowooza justice mu
mu bakwasa amateeka bagiteekawo era ebitongole ebyo ebiyinza okuba nga bireeta n'okukwasa amateeka bannansi bayinza okuba nga basobola okubyesiga. Anti kati olaba abalamuzi nabo kati bagezi kati mulimu ebintu byebalaba nabo ne babyesamba kati omulamuzi akkiriza agenda ajjanjabibwe ku ekyo nakyo kirabwa n'ayonka kitokkirizibwa kuleeta muntu ajje mu mbuga z'amateeka kuwozesebwa nga atulugunyiziddwa okitegeera kati public yo ekyalina akalembereza nti kati omuntu nga Eddie Mutwe aba akwatiddwa atali muzi wa misango abadde alabibwako buli lunaku kati mbadde mutugamba okuva omwaka ogwedde mu Gwokutaano Eddie Mutwe yali yababula okuvanga ennaku z'omwezi meka ennaku z'omwezi 18 Ogwokutaano omwaka ogwedde 2024 ebintu bino byaliwo mu Lwengo district majja mu Kisekaawo nze kyendaba bageza ku eliminating security ya Kyagulanyi ku nnaku gikwatira wamu kuba ati waliyo ba akirewo kivumbi bonna daba batwala Masaka yes Grace Wakabi Smart wa Bobby bonna bali eyo kati niba mugaseko kumutwala eri nenga omusajja yamukwata amana yewana omusajja nze muyina tugenda ba disciplininga katono nyo emisango gye bavunana Eddie Mutwe giri mukaaga ogumu ku musango ogufrontinze nnyo gwe gwokuba bana mawulire Eddie Mutwe bwabanga omusango ogumuvunaanya yaguza mwaka guwedde nga gwakuba bana mawulire Jeno Muhozi ayingira atya mukasanga katono bwe katyo okuba nti asobola okwarresting omuntu namuteeka kati already bamenya dda amateeka in fact omulamuzi wabanga ali fair Eddie Mutwe alina kutamute kuba already amaze mu buwambi sina busibe buwambi ennaku ezisukka amateeka gaziragira amateeka galagira essaawa 48 ng'omuntu aleeteddwa mu kkooti okitegeera bw'abanga akwatiddwa mitendera kati ono bawamba muwambi polisi negamba temuyina buli omu n'agamba tamuyina omusajja n'avayo ku kibanja n'akugamba ali wange wansi ayiga Lunyankole okitegeera what was that statement meaning anti agezaako kunafuya nti mwenna abagezaako okwesimba mu administration yaabwe bagenda bakwatanga biyenje babakola ebyo baagala kikolwa kya kumalamu bantu nakuba nafuya kuba malamu maanyi abo bonna abalwanirira enkyukakyuka nenga bino ebintu byangu nnyo byangu nnyo hena mwe mubiraba kakinuli ekyabaddewo ku mutabani wa Sudir enguudo okitegeera mwe mukola mu kyoluguudo ne muteekawo ebikundi ku macha tebibaawo ovuga ku macha kati gwovuga ogenda okudda ekiro manyi oli ku buddebo nali mpise nawo nga tebiriwo naye okudda nga gyebiri luli luguudo ise freeway luguudo mwali okola nti twa highway speed express tosuubira muntu okuvugira ku speed 10 ate gwa na musango okuvuga speed nkaaga ku luguudo 40 to 100 yes kati musajja avuga 10 oba 10 ku luguudo olukirizibwa okuddukirako emisinde mutaddeko aga barricades temutaddewo yadde obubonero obulaga nti maaso waliwo we bakoze diversion we musobola okuyitira ewala omusajja azaabiguddemu bugwi kati Sudiru naye agenda ayinza okugenda n'agenda mu kooti n'asuwinga abakozi b'oluguudo n'afuna billions nga 2-3 naye tezizaawo mwana we anti kati bano bana business bibyo tobibanyumiza naye ke katiera kabadde nakakekiritimu ye mwana gwabadde naye kati enkola ngeyo kati bantu baba byogerako nti amalwaliro mabi enguudo mbi tebikosa fefeka abankuseere ekinyiza Jeno Eddie Mutwe y'omu kuboogera ebigambo ye byalowooza nti bibanyiiza oba yabadde ali involved in musango gwennyini kooti gwevunanye Eddie Mutwe oba gwe musomedde kati bwe kubanga kukwata bakuba bamawulire musoke mukwata bakuba abantu wali ekawempe jati kuba bali ba police n'ennamba zaabwe muziraba face zaabwe mwaziraba buli amawulire yakubibwa asobola okuteeka wali omusirikale n'amusanga nti oyo ye yankuba we bateeka wali ku parade nti tuli bamazima bentu twa deploying ekawempe ne bano jangu onoonye vike eyakuba musongeko eyakuba asobola okubula tasobola kati kibanga mugamba nti Eddie yakuba abamawulire nga tubadde n'abapya nga baduumirwa mmwe wano jjojjo mwezi gumwe emabega nga bakuba bannamawulire okuba kusobola bakutula naye nga bo tewali kyali kye bakoleddwako muweza muteekayo justice za apology zokka naye nga abaana boononeddwa ebyabwe in fact ne ku kooti kwennyini nga baleese Eddie Masaka olwaleero lwennyini bannamawulire tusimatuse kubwa era nga ababadde betusimatuse babyakwerinda abadde bagezaako okutugaana okavalinga nga bagamba balina order from above obutakavalinga Eddie Mutwe yes kati government even ne kooti munda tewakkiriziddwayo kamera tugenda mu kulonda
guno mwezi nozanga ogwo munana gwa 10 campaign zigenda bazitandika tuyingidde tuli mu gwa 5 tusumula gwa 10 campaigns gwa 10 gwa munana awo zitandika kati bwe tubanga tutandisa obuvuyo webuti mukwata abantu kivandulo okitegeera kamunye kyejja ne kwakkulo bwana bw'enkoko ne mba 10 na mba 10 ate ne mwewaana ne mulaga nti mwe mu kirimu oluvanyuma ne mbaleeta ne mbateako obusango obutategeerekeka kuba nze toyinza kuŋŋamba nti Eddie Mutwe mbu yabba abamawulire omwaka oguwedde essimu yebalirwamu emitwalo 7.3 ne15,000 bannamawulire abo twandyagadde tubalabeko bajje okusinziira ku Michael Wakosase ngono yabali ku ludda oluwaabi agambye nti bano emisango gye bazza bagiddiza Lwengo era ensonga lwaki babadde banoonyezebwa nga fayiro ebadde ebulako Eddie Mutwe yegatte kubali kati baloopa wa CDF ogw'omusango kali ogw'okubba essimu ne muguloope wa CDF najja n'akwata n'akola arrest arrest abduction yali abduction yes bamusanga na mukono yes kati CDF n'akozesa resources z'eggwanga ez'amaanyi ez'amagye seza police ez'amagye ez'amaanyi n'atrackinga Eddie Mutwe ku musango gw'essimu ya mitwalo 7 mu 3 n'okuba bannamawulire ne bamukwata ne bamuvuga agamafuta gonna ogalaba simu ya mitwalo 7 mu 3 Uganda ennuma kuba kati ffe tuzadde abaana yes nwentu kati omwana byalaba ne ku TV na alabanga tekijja nti bakuvunaana omusango wa mitwalo 7 ne bataddemu money power ekukutte bakutte state apparatus yonna yonna enoonya muntu yabbi simu ya mitwalo 7 kati nti babadde bamunoonyeza omwaka mulamba bamutrackinga Eddie Mutwe bamunoonyereza omwaka mulamba yabbe essimu kuva mu gwa 5 nga 18 CDF yawoomyemu n'omutwe kunoonya Eddie Mutwe paka we yamukwata n'agamba namukutte obuvunaanyizibwa bwa CDF buli ki kudumira amagye ga ggwanga ajja atya okubeera involved mu nsonga za police ezina okubanga zihandlingibwa police ayinza okuba ali aido nnyo okitegeera kuba aliwo akaseera we katubanga amagye gali aido tetulina ntalo ze tulwana nga tetulina ntalo ze tulwana already mwatereza emirembe Sudaani koni mwamugobayo bane eggulu Kongo wateredde kati nguli awo yagala obeerawo nguli oliko bize naye yingiza mu buno obusango obutono either nga kiri politically motivated bala amagye tegalina kubeera amagye is not an arresting body Amagye is not an arresting body. The reason as why we separated the work of the army plus the one of the police, Amagye, its work is to guard the nation from external aggression. Bana bantu bajjo kutulumba. The work of the police is to keep law and order. Munda. Bali bebwe. Era in fact police ezisinga bya yisanga nga zina migo batuni. Kweje misango giba handleable. Nti osobola okukwata omunyazi wa kasimu. No mutwala ne kati wone wosanga omuntu nti abbi essimu ne bajje ne bakuba n'amasasi. Ne bakuleetera kabangali namba. Ne bakuba n'amasasi kati wali osole badde running awe kasubi akabala ka Power King awo bajje ne bakuba abantu amasasi. Nga bagoba mubbi yabyo basimu. Mubbi wesimu. Ne bakuba ne gakwata n'abalala abatabiriimu. Yes. I remember Nina Jory yangamba ku story. Bamutracking simambu yabye simu babavudde naza najja nga dukane bajja bamugoberera paka okuka Power King nayingira ne bajje ne bakuba amasasi mu bantu bakwata mu biwa simu agwenga we lituse ne amasasi ne gakwata n'abalala batabiriimu ne bamutta kati bajja kola arrest bajja kutta anti kati awo ensiwe kutabulira was to eliminate not to arrest yes not to arrest bamukuba esasi mu kugulu nagwa kutaka ne bamwongira amasasi amalala bamaze omudisablinga kuba bagamba lisikale wabadduka you can disable him bokuguru mukuba omupiira gwabike naye bamaze omukuba omupiira agudde ali ku ttaka ate ne bamusindirira n'agamujambudde kati afande Muhoozi obukugu bw'olina businga ku ekyo ekyokukwata ba Eddie Mutwe nze nkakasa obukugu bw'olina osobola n'okufuuka pulezidenti w'eggwanga kuba ekyo ekintu okyagala nebikufuula president byonna obirina kuba kati yatandika dda n'okuyimiriza emmotoka nga tuyitawo
ayimiriza kozi wangamba ayimiriza motoka twalika olumu ku Parliament Avenue awo ku Nile Avenue ne batukwata tugelanga mukulu yayitawo ayina buli kimu ekyetaagisa okuba president kati buno obuntu buveemu kyekishe genti bwe oyagala okusanyusa ensi waffe ebituluma be bantu ababbi omusolo gwaffe baba tuyamba tukwatireko nze kwata ababbi omusolo bakola byonna byokoze edi muntu ne baani ne mumanyi gw'obusajja awo ensi ejja kuba mu ngalo akwate bano abatwala 10,000 ekyalikoze enguudo sente z'abantu abanaku be musolozaamu ssente ne batafuna services tunagenda mu ddwaliro nga terina ddagala okitegeera n'agenda amasomero manyi kati ekisinga okutwala ssente y'omunkuseere kuweerera mwana kumujjanjaba okitegeera enguudo embi mwe bafiira omuntu afa naye nga teyandifudde kati buyo sudiiru mutabani we yafudde naye nga teyandifudde okitegeera naye enguudo nti omuntu akola atya oluguudo naluteekako ebintu ebyolabe weebito ku luguudo lwa supiidi mulugudde nti abantu mudduke muzeeyabye nomala noluteekamu akattiro nti omuntu eri gyafubutuka talabayo okitegeera agenda okutuuka wano waatuuka abyekanga bwekanzi nga ne waaba asiba atya emmotoka esigala ejja newa ne buleeka ezikwata zitya esigala ejja ewe egenda kutta bwe natunuulidde musudiru mukwano gwo sooka okwate inginiya ali awo asooka abitebye kuba ti eggwanga lifiiriddwa because ibadde investor investor abantu bangi abali ku family ya Sudiru eyo gyolaba Sudiru naye musajja watuuya akaddiye essubi limubadde mwono omwana nga yagenda osikira emaali empire okitegeera kati yolose eri eggwanga bintu bingi kati bigenda closinga ekyo kyoba omanya oyo omwana twabeerako naye awo ng'akyali kubadde emyaka gyaffe emyaka 35 nga yalinawo akabaala bakayitanga swe ku Kampala road abadigidako ebiseera 2017 ayo jjojjo naawe kabaddewo kaliwo kuva 2010 twatandika 2010 2008 ogenda mu mabaala nga bazimba Boulevard Kampala Boulevard opposite post office akabaala kali nga ajja nga muntu w'abantu ne munywa bbiya ne musanyuka ne muwebongako ngali ize taina mutawaana okitegeera because of reckless zaba contractors omwana yagenze kufa zezimuviiriddeko kati omukulu CDF soko kwata oyo kati ffe mujja kutukuba emiggo nga muntu tata wasiba avuma Amini was an idiot, Amini was a swine naye ffe tujja kukowa kukyawa Amini kuba bye yakola tubimanyi kati oyo abatasula oyo ingini yali ku luguudo abatasula gutotya musiga nsimbi gomanyi Sudiru singa akaera ku makya najja sente ze mu Uganda omanyi Uganda weyinza okukalira business zigwa nagandi kati nvuddemu mu Uganda nga Kimenke yagenda nti nvudde mu Uganda ngenze Kenya and he transfers his capital nga olaba Saidi said transferring his capital from Maskat to Zanzibar kati singa Sudiru transfers his capital from Uganda to India oba Kenya or any other country nti lawyer Kakoza yabadde lawyer we asobodde okutegeeza nti babadde nga bamukuba emirundi 4 mu lunaku olaba abamukwata babadde basobola omukuba omulamuzi nakkiriza agenda ajjanjabwe before nga tannayingira prison olowooza banaamukkiriza okugenda okujjanjabwa olwaleero because wetusembedde kufuna information nga Eddie atwaliddwa mu bus asooka agenda asayininga ebitabo bya prison ate then balyoke bamusabe eyo oba abaloya boogereko ne abaddukanya prison basooke bamute anti kati engeri gyekiri nti wano mu Uganda mulimu abuse of power omuntu omu asobola okukuba akasimu n'agamba nti gwe tageza n'avaawo ate ng'oli naye ajja kigondera ontobaddeko n'abaana bakugambanga mu kkomera tebakkiriza kukyalira muntu eruzira n'ekigo bakyala lwa abasajja bakyala lwa Mande lwa kusatu na lwa kutaano ne minisita Balamu yajjanga ne ku Sande n'ayogera n'abasibe n'abagamba ebyokwogeramu omwagala okuva mu kkomera abaana babikugamba bano basami okitegeera kwegamba tulina abuse of power y'amaanyi nti ffenna bye tusuubira omulamuzi kyasazeewo asobola okugenda ku makya n'akikyusa n'agamba omulimu gwange famire yange Eddie sigalayo kale bakuleetedde panado kuba nekkomera mulimu siikibbe mumwagala agenda ajjanjabibwe mu ddwaliro eddene erisingako bagamba akali abeere musiikibbe abalamuzi okuuma emirimu gyabwe okuuma emirimu gyabwe kitegeeza judiciary eba ekozesebwa abantu ab'olubatu bannakigwanyize kati buli otubeera ne system wetu mu Uganda ensi buli ensi olunaku lwerisalawo negamba nti kati enough is enough ensi egenda bba mu katyabaga tugenda bba mu katyabaga ffenna Saalumanya ne Naalumanya Saalumanya ne Naaluma
baliwo kibayita page eyo filimu wagiraba nti abantu bajja kutuuka kati viko jja kubeera oli wano omwana ajjiba nga bazze kutwala kamera bazze kutwala gano mataala yazeegomba dda kamera kati afunye waalira mu kavuyo misana tuku gwe tolina nakyo obimanyiiko oli saalumanya naye lunaku kati lunaku lwayiriba lukedde kati ojjukira ku lunaku lwa kabaka 29 olwokutwa kabaka we yabamugana ogende Bugerere abantu bangi baalira mu kavuyo nga bakusanga tolina kyakola either begatteko tolina nawe ogenda kuloopa abaana bavudde tolina gwomanyi naye ekyali e Kenya juzi ku bya Ruto kati kwegamba tetwagala nsi yaffe etuukaawo mwe abalina amaanyi n'obuyinza obuyinza butuma naye mubukozese bulungi enensi ffenna yaffe kuba kati nawe muhoozi ng'ebintu byatabanguse tolina gy'ogenda kuddukira nnyo kiri aweera ng'emazima era watuuka era ajja kuba munkuseere tunuli abaana ba Gaddafi genda obasomeko abaana ba Gaddafi abasigalawo okitegeera mukazi wanoonya na musajja amuwasa mulala mukazi wa Gaddafi asobole okufuna wabeera waliwo abaana be bakubira mu compound nga bali mu kulumba nasawe lunaku lwe basalawo okulumba ne bakuba olubiri bali baluyita babuzarasiza olubiri olwali mu kibuga Tripoli ennyumba ye yalina erinnya lye yali yagituuma banana bagisasebula kibumbe kya gold mutabani we yali muto yali obasamba na mupiira eyo yali azze akataka semete kale ebyofuzi tekabiriimu nawe olina abaana muhooza abasali mu byabufuzi abasobola okera ku machanga bali mu buzibu bali mu biranyo ebalowoozaako bayinza okuba tebafokasinga ku bino byabufuzi kati tulina famire za sister bamama baffe basista baffe abakulu bapeeshe bafiira mu kavuyo akatategerekeke kebatamanyi nako bo bali mu birala nnyo kati wetunuulira Patience oba Natasha ali mu birala business bakola ndala bo Odrek Rabogo yategeezezza olunaku olweggulo nti asaba bannayuganda babale ebikolwa bya General Muhoozi ng'omuntu era bwe kuba kuvunaana bavunaane General Muhoozi ng'omuntu tebavunaaniramu famire ekyo kyogerako naye ali mu first family ekyo ku lunaku luli nga waliwo ebibaluseewo tosobola kukyebala mambunze se family mwenna babatwalira wamu walina obuyinza kale oli yali kitaawo kuba tosobola kuŋŋamba nti Lwabuugo oba Natasha waba agenda okulaba muzeeyi we asaba appointment nga bano abawejjere ba minister babbala mu baani abo baba appointment ono ye wajjira wonna I want to see my dad mubuuze dad why is it like this lwaki okitegeera kino kiri bwe kiti oba kati ogamba mutoyagala tuvunaane family bevunaanibwe buno bimuvunaane ng'omuntu nga abantu babalabanga mwenna abalina obuvunaanyizibwa okitegeera kuba kati family kiba kikulu nnyo okuba nti osobola okugamba ku bantu bo nti gundi mmwe ekyo kyemukola kikyamu tuleetera ebizibu His Excellency Kaguta Museveni ye appointinga mutabani we bino tabiraba muzeeyi and yesterday yabadde ku mpewo za televisions ez'enjawulo teyasobodde kwogera ku kikolwa ekigenda maaso ekyakolwa mutabani we okukwata bodyguard wa opposition leader kati kwegamba yala kulaga nti yamuwa absolute power oli apa mu kyambu akubuuza ekibuuzo nti akyali mu control ya mutabani kati ono naye musajja mukulu Muhoozi ali myaka 5 kati ffe tumulaba ng'omutabani Muhoozi kimu simanyi omwana takula gawera agaweza atano ya atono ya muwo obuyinza bwali anti kati ya muwo obuyinza okimanyi nti amateeka gakyuka ku ba CDF amanyi ge balina amalala nnyo Muhoozi byakola bali tebabikola maanyi mapya mu bitabo ebipya nti bali baani abaaliko bonna bye bakola byali totally different ku bya ono ye amanyi alina mangi nnyo kati kyo kibulaga nti ayinza n'okuba yali mu buyinza in charge in charge of what the country can it happen why not it can happen nga yali in charge nga muzeeyi yamugamba kati oli ku internship y'obwa president ali ku internship y'obwa president okitegeera kati byakola alina absolute power zisuukiridde bakwita gwe jangu edi mutwe ne bakuba kibuuku okitegeera naye kiba kikyamu
nga tulina abantu abagwanidde okuba kati gwe teekawo listi y'Abannayuganda babuuze muntu ki gwe mwandyagadde bakube kibooko akoze ebikolobero ku nsi oba yeetaaga okudisciplininga bajja bako kuba babamanyi bulungi nnyo Eddie Mutwe tajja kuba omu ku bo tasobola kuba omu ku bo talina kye yali akoze talina kye yali akoze Eddie Mutwe yabba ssente zaani ezo w'omusolo lwaliro ki Eddie Mutwe lye yamira okigira waliwo abakulu abamiza amalwaliro waliwo n'abamiza enguudo golina ku ddwaliro enguudo omukulu n'amira oluguudo nga zaalidde zirumala oli yajja n'atugamba kyogamu yaga musende ze munvunaana mbu nabbi wange zigula nyanya na butungulu okitegera ewange zigula nyanya na butungulu ekintu nga yakipika nnyo okitegera kwegamba abantu ababbye eggwanga lino Mutwe ne gurupu ye tolina wosobola bateeka tobageraageranya kale baba nti babinyo banyakudde obusimu akasimu kammeka ke mutaddeko amaanyi aga amangi okutrackinga essimu sigamba nti essimu yabadde ya president erimu ebyama ekyo kyanjawulo nti babbye kwati alaamu mu covid mu kyoga mwawongajja twali awo ku NASA nali ntandikiriza yali mu vaka ya senior 427 kati waliwo abavubuka abagezigezi abagenda ne babba laptop ya abakuumi ba Queen kuba diesel yasooka okujja ne baleta ebimotoka byabwe Range Rover ebyo ne bajja kali abavubuka babba laptop eya detail ya Queen kusachite detail ya babbako laptop ne banoonya laptop banoonya laptop paka ku NASA awo nga laptop weeri paka ku NASA nali kavubuka katoni mu vaka ya senior fungiga kanika printers kyonna kye walaba abazungu bajja nga bali masuuti omanyi MI6 bajita MI6 ababa masuuti balina bigalubindi paka ku NASA 27 nga kyo Queen ajja kuba basoka ne bajja weeks nga 2 masa awo nga tanajja ne basoma embeera ne balaba agenda entambula zigenda kubeera zitya amakubo gali gatya kati abaana banyakula laptop Kampala sibizimbe banoonya naye kati ng'ekyo gamba yes it's worth it okuteeka mu kyonna because laptop yali nako bingi kwa kuba ani agenda okufumbira Queen agenda kulya mmere ki bina bibeera okwo kati womanya ni agenda okufumbira Queen kisezo osobola okukola kyonna kyoyagala okukola Queen agenda kulya nkoko nga eriko ebirungo kina ki nti Queen anywa chai ki nti anywa chai wa mata nga bamukamye mu nte efaanana weeti enkoko bagifumbira mu degrees weziti okumala eddakiika weziti emmere gyalya byonna bibeera okwo bayiga laptop twali awo ku NASA tuba tuli awo emmotoka zisazeeko awo ku Eugene House wetwalinga nagayo nga bamuyita Cookie Innocent nga abasajja basazeeko ng'omuvubuka twali tumuyita Namulekwa nga muyindi naye nga talina beewaabwe nga tumuyita Mulekwa kati nga akanika laptop kati nga agitaddawo omusajja watte zezimu kuzeyagula ku black market oli yagiyita nagamba isoma yala kugijja muloko n'agiteekaawo ye nga amulinzi oba ajja amusasule bajja ne bakwata ne baya laptop eriwa ne bagitwala kati kwegamba kyali wafe okugiyigawo batu ne bateekamu resources z'Abangereza zonna so CDF okuteekamu resources z'eggwanga okunoonya Eddie Mutwe olw'okuba nti yabba essimu ey'emitu baganya 7,355 nange omunkuseerezo nziina yawamawulire esobola okuba nga erimu ebyama by'owamawulire ebbanga lyakoledde mulimu so kale ye Julius Caesar Kyabeyi so now eggwanga engeri gye litambulamu litusobedde okusinziira ku bannayuganda amaloboozi ge bagezaako okusitulira awamu okulaba ebintu bino engeri gye bitambula Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga naye olunaku olwaleero agasse eddoboozi ku bannansi n'asaba General Muhoozi Mbunambiro akwate Eddie Mutwe amuteeke mu amateeka ate n'abamateeka ab'ekitongole kya poliisi bakole omulimu gwabwe nga bwe guteekeddwa okukolwa mu mateeka Eddie Mutwe in case bw'anaaba aleeteddwa newankubadde we buzibidde nga Eddie Mutwe alabise ebigambo bya Charles Peter Mayiga Katikkiro ebigambo bya Katikkiro yes birungi nnyo kizaamu amaanyi kuba we wabaawo injustice ezigenda maaso mu ggwanga abakulu bekikwatako ate ne musirika busirisi kiwa abali omwagaanyi okugenda mu maaso n'okuba nga bakola bye bakola
power ngeri unchecked ereeta obuvyo bungi nnyo mu nsi. Kati Muhoozi alina amaanyi agali unchecked teyamugambako. Nkya gyagamba njagala kuwasa Zuwena yani Beyonce. Okay. Okitegera nkya n'agamba waliwo akawala akalala awo njagala ono. Nkya n'agamba ngenda kusalako n'omutwe. Luli n'agamba tugenda kulumba Kenya. Okitegera ebyo ebigambo biba bya bulabe eri eggwanga. Ne kati watandika okubiteeka ate mu nkola bitiisa nnyo. Ojja kuwulirawo nga Beyonce bamuleese. Okitegera nga Beyonce bamuleese aze kufumbira mukulu. Yes. Okitegera kati abakulu nga omukulu Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda omulungi tokomaawo kuba bingi ebize bikolebwa abaana ba Buganda. Tokoma ku Eddie Mutwe yekka. Abaana banje ebikolwa bingi ebyokutugunya bigenda maaso mu ggwanga lyaffe. Genda maaso n'okubyogerako. Okitegera osanga kisaawo enkyukakyuka impact ebaawo. Nti kati kuba wemanga muli abakulu n'abakulu mukulu muno naggambako naga negunja osusse naye muli ofunamu ku nsonyi n'ogamba mukulu munnange kuno yayogedde ofunamu ku nsonyi. Bino ebintu bwe bikoma okubaawo ffe ne tusirika abalina amaloboozi n'obuyinza. Ensi mugenda gigasa ki? Ensi munagigasa ki? Kuba kati waliwo mutuuka nga gyassa ekigambo kyo kimala bumazi kiringa muntu kufiirwa. Okitegera kigambo kitalo nnyo oba okumubeererawo kitegeeza kinene. Kati Sudi tugenda omuwama bugu nti afiiriddwa mutabani we. Okitegera naye okumugamba kati ba fresh kid nalabye nga bagenzeeyo talina kyasobola kuwa lupareli talina kyasobola muwa naye okulaba nti nange bafisiza akadde kaabwe ne bajja ne bandabako ne baŋŋumya kimuzaamu naye amaanyi. Kati osobola okuba tojja genda kukwata mundu okube Muhoozi Charles Katikkiro naye nga bine diplomatic words z'okozesa okwogera naye nti mute waba alina omusango muteeke mu mawulire muteeke mu b'amateeka. Amateeka go tegali nagamba amateeka is a fair play. Jangu weewozeeko oveeyo nga gukusinze ogenda osavinge oba oguwangule okola ebibyo. Kale newe kibanga mwagala mufutyanka mujje mu mufutyankire mu mateeka kuba bikoleddwa nnyo mu mateeka ne bagachulupanya musobola ogachulupanya ne muteeke mu mateeka tulabe nti yes kati ngee tubeera n'obululu buno obwekiguumaaza. Museveni n'avugamba abantu balonze nze nga ne akalulu balonze era wali lwakuba nti akalulu weekali kabeerawo yadde wabawo okutogaatoga. Naye kugamba abantu balonze era n'abazungu baweereza delegates zaabwe bagedelegates baabwe ne bajja ne bobuzavinga ne balaba nti akalulu katambudde. Kati basobola ba place nga bwe bamanyi nti wajja kuba buvuyo ne bukolwa wala. Kati omuzungu n'agenda omuzungu n'agamba akalulu kabadde free and fair okusinziza ku nze we nabadde. Okitegeera kati ne kino Eddie Mutwe mukwate waba oyagala mutulugunya mukuba kibooko mutwale ku poliisi bamukwate formally so si bino ebyokumuwamba n'osooka omukubire wo kibooko. Okitegeera bamuyingiza akaduukulu osobola okumugjayo nga tetutegedde naye nga tetumanyi Eddie Mutwe yagenda aliruzira n'omukuba kibooko zo z'oyagala naye nga amateeka gaakola. So nga tetunnaba kuba nga tumaliriza omukulu General Kahindo Tafire yavuddeyo naye ku lwali lwa mukaaga n'ategeeza nga General Yoweri Kaguta Museveni bwali omugayaavu ku nsonga ya mutabani we nti era yamulabulirawo era yakola kikyamu okukwata obuyinza n'abuwa mutabani we. General Tafire kati olaba abantu bamuboogira naye nga kimaze kumuva mu ngalo. Fenna tumanyi ebigambo by'Otafire bye yakozesanga emabegako naye kati wabanga yalokoka kuba kati ffe mu bakatuli kitwalina omusajja abagoberezi ba Kristo omusajja bamuyitanga Sawulo yatulugunya nnyo ekkanisa natta abagoberezi ba Yesu naye oluvannyuma we yalokoka n'akyuka n'afuka Pawulo era y'omu ku bawandiika ebbaluwa n'ebitabo ebisinga mu Bayibuli eyo yawandiika ebbaluwa y'abakooliso bonna yabawandiikira nti mulokoke mukole kino. Kati ne Sovereign Kahindo Tafire ye Sawulo wa ku mulembe guno yasobola okuwandiikira abakooliso n'abagamba abakooliso mmwe kino mwakola kikyamu. Okitegeera kino kikyamu mwaleeta Omugalatiya
okitegeera ajje akulembere ejje ly'eggwanga nga tatuuse kuba ne yalina obwagazi bwa mutabani we okuba nti abeerako awo okitegeera twalina ne musajja waffe ono Gilibert baali baseka naye yalina mutabani we Brian Bukenya yafiira mu kabenje ka mmotoka bali bakavuga kusoma eyo kati naye ng'asuubira naye mutabani we naye ajja kubaako weyenyiga nekigaana n'afiira mu kabenje kati Soverina asobola okuba nga abyogera kuba naye kyamulema bakimuma naye nga before yayogera birala kati bw'abanga alabye ekitangaala kiba kirungi kizaamu amaanyi abantu bamala ne bakyuka tesobola mukomerera nnyo tuliye wayogeranga birala kati oyogera birala okitegeera amagezi gasobola okujja oluvannyuma kabusiru asobola okuba nga yakusooka naye era amagezi we gaba gazze kiba kya magezi okugeexercisinga n'ogalaga abalala ne banno abatanagafuna n'obagamba nti kino kikyamu so jeno otafire eddoboozi lye okuvaayo n'ayogera ng'agamba ku mukulu munne bwe bazirwana omusupportinga okontinuinga nakyo cause kati y'omu ku bakulu be tuyina abateerya ntama anti kati tatiisa kati Muhoozi alina baatatya okitegeera Muhoozi alina baatatya era omuntu yekayeka asobola okugamba ku Muhoozi ye kitaawe ate ne kitaawe ayinza okuba kati naye amutya nga taata atya omwana nga taata atya omwana kisoboka kitya bwe twali tusoma French Revolution omusajja baali bamuyita Count Mirabeau yajja ne yeesimbawo ng'ayala kubeera elected n'agamba a mad dog am I elect me all your problems will die of my bite okitegeera yagamba atya a mad dog am I elect me the monarchy and its problems will die of my bite nti embwendalu nga nze munonde ebizibu byammwe ne kigavumenti kino ekituleeseeko kijja kufa na luluma lwange eyo embwa eruma ebizibu n'ebiggwawo eba ya mugaso okitegeera kati again Maximilian Robespierre nga amaze okukwata banne okitegeera abatute ku guillotine machine onajja mugamba nze ngenda kufa naye nfa naawe naye kati Sovereign Kayindo Tafiri ayinza okuba naye alabange obudde bwe buweddeko ayagala waaba wakirya akirye ne bino bye baaleeta kuba kati buvunaanyizibwa bwabwe okuba nti bye baabireeta nabo batuuka ne bagamba mutuufu kitwalwanirira ate tetwakifuna kyakyuka twalwanirira kitala nnyo ebintu ebiriwo kati amini ne bamukubira esimu namugamba komawo gy'olabi ate aseka busesi afuuka opposition okitegeera amini n'oboti n'abamala bafuna omukisa ne badda bafuuka opposition kubiriwo naye agamba bino byebiriwo okitegeera Museveni yennyini akugamba yali alwanyisa Amini ng'agamba Amini yali alwanyisa yagamba Amini yali kalekaleko ngatta naye nga batta bano abayivu abasomye ne bafuna ku magezi ag'okusobola okulwaninga ensi naye ate obote ata n'abaana abato ata n'abalimi ata n'abankuseere kati njawulo ki bonna batta kale kati gwogasse bonna wamu otta abankuseere otta abalimi n'abasomye nabo kyuma kigaya mayinja kati Sovereign ayinza okuba kati agamba I'm going but you are soon following me agamba muzeeyi ko alaba naye akaddiye okitegeera waliwo nekyaweetuka nga tekyakusobozesa kweyongereyo ne woba oyagala nnyo ng'emyaka gyo gikutemye wano nga kati okeesa lukya nga nkoko ya mutamiivu wobukya ku makya nga tewafunye ekirwadde kyonna tewafunyemu stroke tewafunyemu masopulu kwekuwatira mu buliri webaza Katonda kati gwe Viki olishuwa ku bulamu nti enkyanga mpozi bino ebya bulijjo accident bajja bakwate bakuba amasasi ekintu kiveeri kikuba omutwe naye health wise kenkukyaziza even social wise siri safe
at all. Sife kizibu kya ggwanga bannaye mwenna abalowooza okutwataakinga tukwata. Nkola mulimo gwa ggwanga naye ate mbuweereza bwange osobola okera ku makyanga gwondeetedde ebizibu just olw'ebigambo bye. Mufuze student wa Lunyankole. Ngoyiga Olunyankole. Ono alina okujigiriza Olunyankole. Alukuyigirize. Amanyiimu ebigambo. Manyamu ebinaasaba emmere waakiri. In case nga nkwatibwa. Nga bakutaddeyo. Kali mu kifo ky'okusooka okunsomesa Olunyankole mbagambe ni mwagala kunsomesa Lunyankole nga nkibagamba mu Lunyankole. Bajja manya. So, tetuli babulabe eri. We are not against our country. No. Over anyone. Our role. Tukusomesa ggwanga kwati bintu yandibadde government yebikola. Okay. There is ekintu kyensinga okwewuunya ng'omuntu nga tumaliriza. Tugenda mu kaseera ka kuba bululu kulonda bakulembeze n'abakiise baffe ku bifo byonna bye twagala. Naye paka nakati akakiiko k'ebyokulonda tekateekayo birango ku ma radios na televisions. So nga ebula akaseera mpaawo kaaga. Sensitization. Ekyo bakikola kagenderere. Civic education baagijja mu bantu. Kitegeera bandi badde katika akaseera basasula abantu nga gwe Viki ne bagamba kuba kati audience y'abantu kati erinnyo kumwe mainstream TVs tezikyayina nnyo abantu kati kuba kati gosobola n'okutrackinga abantu abalabye ebintu byo TV kyetakola kitegeera nti gosobola gamba video yange yarishinza abantu 5,000 audience yawanawa bonna bannayuganda kuba tukola Luganda okitegeera gwe okiraba ndi kati bandi badde alisi kati batandika dde okulumba abantu nga mmwe ngamba Viki oli w'amaanyi nnyo eri mu ggwanga lino audience yonnene twagala oyiseeko buno obubaka okubiriza abantu bagende bakole kino na kino abantu abawezezza emyaka egironda bagende balonde naye abasajja basabayo budget senya ate ne bazeeriira budget ng'efulumye ne batabaako kikolebwa ne bateeka ku TV kati nkwe TV kiwaliwo bazi toto mentioning TV kale akadde katuweddeko siula abatulaba abalabi ba Viki exclusive nze nja kubasaba mwenna bannayuganda abali eyo wowe olina kyosobola okulanga kigatta ku nsi yo kikole bino bye batugamba nti batusomesa basi naye basasula simanya okusomesa mweyo gwa ggwanga ebyo tebyetaaga kusomesa government ekola ebintu olaba kati America bo kimukakatako okwagala ensi ye kuba kimanyi government erina byekola kanenga alwana okubanga ensi ya America eyimirira nga y'amaanyi abasajja abo batufukira nnyo ku propaganda waabwe n'ebifimu bye batuweerezanga ono nga bakulaganga Rembo wagenda n'akuba ensi namba omuntu omu ne bagulumiza nnyo powers zaabwe kati ffe temujja tukola bintu nga mulaga nti ate ssente muzitubbako ne muziwiguliramu ebizimbe byammwe ne muziteeka mu bintu ebitayamba ggwanga ate ensi neeba nga yeyina osasula sente ne zeewolebwa zikola emirimu gy'eggwanga ne zitakolebwa abantu ne bazirya kivubi bo kinoomu ne bakola investments zaabwe oli ne bagamba nti yazimba ekisaawe stadium naye nga ya muntu naye nga munnabyabufuzi so si business man nti alina sources of income talina sources of alina omusaala kitegeera bingi kale ndowooza tetugenda kubeera nga tusukako wano olw'embeera y'akadde akatwala kantindigwa ebikwekwete eby'olunaku olwaleero ku kooti e Masaka nga tufundikira byakulembeddwamu Afande Asiimwe era nga Michael Wakosase yagenze maaso n'okuba nti avunaana mu kooti e Masaka omwami Edward Sebufu oba Edi Mutwe omusango gwe bamuvunaanye yaguza mu mwaka gwa 2024 omwezi gwali gwa kutaano ennaku z'omwezi zaali 18 era nga ku misango mukaaga egimusomeddwa kuliko omusango ogufulontingiddwa ennyo ogw'okuba bannamawulire asindikiddwa mu kkomera e Masaka ekkulu ate okutusanga ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwa May guno gwennyini gwe tulimu mu mwaka gwa 2025 omusango omulamuzi agubadde emitambo ye Abdallah Kaizi era nga mu kiseera kino omusango bagusomedde mu kooti esookebwako e Masaka ab'ebyokwerinda basobodde okuba nti oba oli awo basekiwalinga omusibe Edi Mutwe obutakavalingibbwa eri abamawulire so ndowooza ebitonotono byesobola okuba nga tukuwaako
bye tusobola okuba nti tufuna omusango baguddiza mu bitundu bya Lwengo district akalo bakayita Majja Kiseka sub county. So ebyo bye biriwo. Edi Mutwe yegase ku Grace Wakabi abasinga gwe manyinga Smart wa Bobby ononga mukumi wa Bobby Wine His Excellence ate okukosa ne Achireo Chivumbi ononga yali akulira security detail y'omukulu His Excellence Robert Kyagulanyi Sentamu ate no mulala amanyiddwa ennyo nga General Gaddafi. So omusango bwe gutyo sofa bwe guyimiridde bwe biri ebisingawo ka tujja kubanga tubabulira embeera Edi Mutwe obanga ddala kituufu Koti ekiragiro kyeyisiza ekya Edi Mutwe Edward Sebufu okugenda afuna obujjanjabi mu ddwaliro eddene nga balooya be abadde bakulembeddwa mu Kakoza Majeran kikkiriziddwa bwe kinaba tekikkiriziddwa era still tujja kuba tukomawo tubawe updates ku nsonga eyo tubategeeze status y'obulamu bwa Edi Mutwe mu mbeera eno neje buli kati buli omu akirizibwa okuwendowooza ye mu comment section ku nsonga eno. Nze Vicky tusinkane mu updates ezidako mubere bulungi mweraba.